Yes, it's a good Monday. Tuli wano. Naye Nalongo Kitone kyeyayogedde ku mukyala wa Kasuku saaki namulabanga video era Nalongo Kitone mukubidde. Nalongo Kitone namulabye nga nnyingira. Nalongo Kitone nakulabye nga nnyingira n'oba mukyala wange ayina kabaawo. Kale nnyabo ndoza tujja vugiraawo. Naye Kasuku ennaku zino nzijonkera. Yagambye ki? Namulabe ne mukyala we ng'amutadde ono olubaawo. Batange akungenda kati bamuntya. Lwaki okatema? Kasuku talina bbina. Nedda tuli tuti. Anti tekitegeeza nti talina bbina. Bwe tunaabeera n'enjogera ku mukyala Kasuku ajja kuyomba. Nanti kati lwaki nze nzijonkera tebange tayomba. Yagambye ki? Yagambye nyamadde ne mwami Sendi. Nagamba Nalonga abantu bawagira obera kite bawangula. Nengamba Kasuku ku myaka gye takimanyanga nti Uganda omwavu tasinga musango. Ne mugamba Nalongo Kitone toddamu kwogera ku Beautiful mukyala wa Kasuku. Beautiful tali mawulire. Okitegeera Beautiful si TikTok. Arguments zo zibeere Kasuku. Atuyamba na buyambi okulabikako mu kamera. Kati Nalongo Kitone kyadaga nti Kasuku yamugamba. Kasuku yakola statement ne Nalongo Kitone buli side gyabeerako gye bakuba gye bawangula, which was a fair comment. Kati Nalongo Kitone yazze kwa Kasuku mutayina kabira. Bubawolayo. Ebintu by'okuyingizaamu abantu abalala mu nonsense waffe si birungi. Nze kye ngamba abanaku Saimo nti omunaku obeereyo mu America Canada oyogera ku Junior Emmanuel Ekemu akeera ku makya nennoonye ssente. Canada waliyo banaku tewali ayina ssente abeera ku social media imwe bali nga angani mpaya ayina ssente ebweru ngali ku social media angani. Olaba ne Trump afuga America press conference akola bili ewi ate nga ekimukakatako okwogera naye gwe buli ssaawa obeera ku live za TikTok oli bweru omanyira ebintu ebyo Junior ebweru obeere nga olinanye neighbor mu Philippines ono mu Nigeria bali abantu bali idle busy. Si homesick. Bali idle busy. Because you cannot go to a first world country like US, Canada. You are in Europe and you have time to discuss people who are in Uganda. That's where their idiotism beats my understanding. Because whatever one on in Uganda, I don't have time for Ugandans. You are in a first world economy. Or you get a command, and let me tell those people. There is this perception that they do have that people here struggling. Saimo, trabalero man. I'm going to sleep. It's a Monday. Nyenda kwera kakwega. For us we can extend the weekends to Mondays. I can have a Sunday as a Monday. I can have a Monday as a Sunday. Sina bills. Olyajja kugamba nti obutaba na mandatory bills tekitegeeza nti ziriiwo. You're just skipping the bills. No, we have got. You're not foregoing the bills. We have got the money. The Saimo mwaka guno nkutte ku ssente. Kyokka wenda bw'omunaku anjogerako mwewe. No, it's just I just changed my thinking, my reasoning. I just said the way I see things these days. Omanyi obeera ne ssente n'enjala tekuluma. Etwali okigenderezaako ssente. Ebintu byonna ebikolebwa mu nnaku. Okimanyi nti nno omugagga atambula n'ava Emmengo n'atuuka Nateete n'ava Nateete n'agenda ewa Kaliga n'asala amasavu. Omwavu n'atambula okuva mu Kampala paka ewa Kaliga n'atakogga kubanga atambuza nnaku. Yes. Omwavu atambuza ebigere mwaka ku mwaka n'atakogga nga neweight tasa n'afunamu bulwadde. Okisegera kati n'olaba an idiot babiri ey'obweru basula mu studio flats where they are not even equivalent to my toilet, but they are discussing me, they are discussing people. Mukole. No, let them get jobs. Let them get jobs. Bills nyingi tulina bills. Wano sasula bills ngo yagadde zo owamazzi yazze wange ne muterembo. 3 days start done. So no gabba kati mu America
wamazzi kigogendo teera embwa no w'amasanyalaze if we were amasanyaze ga direct omwaka mulamba ngoli gwa direct tosasula ande ekizibu ekyo tekitufula nti tuli batuufu nosange an idiot is in the US ali mu kayumba bwe kati ali ku sente za bwerere za gavumenti ana bajjagamba osabiriza busabiriza nabo basabirize gwe maaso okusabiriza n'enfuna obukadde 5 bampe eddala ly'okusabiriza n'Amerika esabiriza ne Uganda tera tulya ku sente za buyambi bakola nze omuntu ali ku kyeyo so we appreciate abantu abali ebweru abakeera okukola bonna tubaagala nnyo namwe abali ku TikTok abali ku zi live wasting a lot of time discussing not mention live z'abantu abali ku TikTok zibeerayo ku weekend nedda waliwo ababeerako every day I'm talking to people oli bakusasula palaawa naye kakati n'ovaa ne Uganda mbogeze bweru kubeera ku TikTok na YouTube. That thing beats my understanding. With the so many opportunities in the US, olaba omwana wa Shiba alina akatabo ke Canada. But the baby has started now eating benefits of the Canadian government. Omanyi oyo omwana nga yalwadde wano just anoonya bunoonya visa bamuganja be. He can get access to Canadian hospitals. Yetaga ticket butiketi. Kati nusa ekivubuka kiina emyaka 4. Kiriyo kyasamiridde US Canada. Wasting time. Kizibu Saimolaika. Njagala kukolera ku bantu. Sign out.